Awali ebirungi wabeerawo ebibi. Enviri si kive mu nju yaffe. Era buli omu asaanidde okukola enviiri ze nga society bwekikkiriza. Birds of a feather flock together. Buli time gy'otuukako mu bulamu erina by'olina ogikolerako. Bw'oba ng'olina emyaka 2 olina ky'olina okukola. Bw'oba olina emyaka 10 ng'omuntu waliwo kye bakusuubira okukola. Bw'oweza emyaka 2 era olina ky'olina okukola. Happy Women's Day to you too. What do you have to say about this day? About this day? Yes. I want to congratulate everybody, especially the women of this world, for being able to reach this day and to see them being celebrated as females, as women who impact our society. My main message to all the women out there, especially the women born in this generation, is that they should use the available technology at their exposure to improve on their skills and to access information about health and about entrepreneurship and about business. It's a space where women have endless abilities. So I encourage all women to embrace technology and to take on the available social media platforms and apps to improve themselves and the lives of the people that they love. Okay. Obagambako is social media, but social media is yefuuseemu ku site eteeta abantu mu trauma. Waliwo okuvuma kungi disrespect y'amanyi whereby even a younger Patricia was insulted using social media Twitter handle. Awali ebirungi wabeerawo ebibi. Awali Yesu ne Katonda osangawo Sitaani. Kyekimu n'ekiri ku social media. Engeri social media eringa ekisaawe. Omuntu ayingira n'afuluma nga bw'asanze. Era mu kisaawe abantu bwe baba bazannya akapiira abamu boogera ebirungi abalala boogera ebibi. Bw'oba ng'olaba social media ekumalako emirembe nsobola okuwabulamu nti weeweemu akadde ove ku social media katono osobole okussa. Naye ate abo abali ku social media ng'omulamwa gwabwe gwakulemesa balala kubeerawo batyoboola, especially nga bavuma abakyala okusinziira ku kikula kyabwe. Njagala okubagamba nti mwonoona obudde bwammwe era space eyo bagiteekawo lwa bulungi si lwa bubi. Naye nga nsaba nti gavumenti ez'enjawulo mu nsi yonna n'ebitongole ebivunaanyizibwako basobole okuwaayo omukono gw'etteeka gukole ku abo abakozesa emitimbagano obubi. Okay, gwe omu ku bakyala bakozesa emitimbagano abantu baali beebuuza eyo gw'ogiddukanye. Nina emitimbagano mingi especially tukulanga oddamu olinanike wakateeka yako emijoozi bujo olimu obutomanyi kibuuzo kyamanyi mbadde sikisuubira leero naye baturecruitinga tulina abaana 3 awaka abawagira maniyo era birds of a feather flock together. Obagambe emijoozi tegiddeeka sinatuukayo gyendaga sigisangayo naye platforms zange ezimu nzeddukanyiza endala ziriko badmin si buli kimu nti mba nkiraba naye Facebook era eriko abamu abagiddukanya naye nange mbeerako. Okay. Waliwo omukyala yavayo n'akola comment ku mutabani olw'Okusiba Enviri n'ovaayo naawe n'omuddamu ng'agamba yakola ekintu ekibi Osiba Enviri n'omugaa nedda lumu alina emirembe. Oyo namugobe yakiwandiika. Togere ku bulamu bwo ng'omukyala kuba teyalinze yali admin. Admin ye yawandiika. Naye omwana mwamusalira oba yeesalira Okusiba Enviri? Enviri si kive mu nju yaffe. Era buli omu asaanidde okukola enviiri ze nga society bwekikkiriza naffe nga bwe tukikkiriza. Tugendera ku culture yaffe ne community yaffe kyerabanga ekikkirizibwa. So ekyo community kyekkiriza naffe waffe kiba kikkiriza. Togere ku bulamu bwo ng'omukyala ebiseera ebyayita wali mukyala wa Kibanda right now oli mukyala wa president. Obulamu buno obukwasaganya otya? Obulamu bukyuka era si byebimu byanjawulo. Luli kyali kyangu n'otambula mu bantu kasita abalinayo hit. Nze nga nnyumirwa okubanga ndaba bafaani naye ekyokubanga mukulembeze kati kijja n'ebintu bingi eriyo abawakanya n'abawagira kati pressure eba nyingi naye ate n'okuwuliriza gye tuli kwafuuka kungi kuba kati tufaayo nnyo
okulaba abantu kiki batulowoozaako. Obuvunaanyizibwa bunene naye tukyebaliza Katonda nti atusobozesezza okutuuka ku kifo we tusobola okubaako obukulembeze bwe tugaba eri abantu. Abantu bangi bakutunuulidde ng'ekyokulabirako kinene kozi obaddewo mu mbeera yonna okuviira ddala eri mu ghetto paka kati we muli. Bubaka ki buyinza okuwa abaana abawala naddala bano ababuukabuuka eno n'eri? Buli time gy'otuukako mu bulamu erina by'olina ogikolerako. Bw'obanga olina emyaka 2 olina ky'olina okukola, bw'oba olina emyaka 10 ng'omuntu waliwo kye bakusuubira okukola. Bw'oweza emyaka 2 era olina ky'olina okukola. Kati nkubiriza abo batanaweza myaka gya kukola by'abantu bakulu okusooka bakola ebyo bye balina okukola mu egyo emyaka, kubanga mu maaso awo mu butuufu ojja kubeera n'omwami ate nga owulira oyagala odde mabega obeerewo ng'ate tomulina, so bakole ekyo kye balina okukola mu ekyo ekiseera. Okay, Kyagulanyi, how do you handle politics and marriage at the same time? Because wobenanga olina okukwasaganya ofumbo ne politics olina okutambula n'omwami. Si kyangu okufuna balance wakati w'obulamu bwo obwa bulijjo n'emirimu nga tokitadde ku politics naye naawe ku mulimu ogugwo. Bw'obanga oli maama muzadde awakoleseeyo omwana wo nga maybe tananywa na chai naye ng'olina okujja okole. So ng'omukyala Katonda kye yatuwa obusobozi okwasaganya kino na kiri. Ngezaako sinza atuukiridde naye ngezaako okulaba nti buli kitundu nkikwatako. Okay, abakyala woolabisaawo ne balina bye batuusobera successful oba there is still something missing in them? Abakyala bagezezzaako okubawa omuwaatu, abagezezzaako okubawa space, but there is a lot missing. There's a lot missing because we are outvoiced and outnumbered by the men in most spaces. We are outcompeted, and when we avail ourselves and come to these spaces, we are not given enough time to express ourselves simply because of our nature of being a woman. So we have to fight harder. So abakyala abatuuse gye batuuse balina challenge ya kusika ku bakyala bannaabwe babasitule tusobole okuba abangi. Yes, ebifo babiwadde naye amaanyi amatuufu bagatuwadde. Tulaba minisita gye bali, ba ministers, ba prime minister, ba deputy presidents, ba MPs gye bali, naye balina obuyinza obukozesa ebifo byabwe oba eriyo omusajja ali emabega awo akola naye nga bo baliwo nga kifaananyi. So manye ebifo babitaddewo ebitonotono naye ate tukyetaaga okuweebwa omwaganya okukozesa ag'amaanyi. Omwami wo akuyita superwoman, bintu ki by'omukolera ebikubula ebwenjawulo okusinziira ku bantu abalala? Tumukubira essimu tumubuuze. Sibimanyi mukwano. Ekibuuzo sisomangako ku mawulire. Ku radio sisomanga ku mawulire ku radio, naye nga nkula tata wange yagulanga amawulire n'antuuzaawo ne ngasoma New Vision Monitor New Vision Olumuli. So ndayanguyirwa okuyiga okusoma Olunyankole. So olwaleero tubadde byangu Olunyankole n'Oluganda teri njawulo eri. Nkubiriza abakyala okwewaayo basome sayansi ate bayingire mu bifo bye balowooza nti by'abasajja. Tukimanyi nti tusobola okuba abasajja we bali ne tukola nabo. Sigamba nti mugende mubalemeseeyo naye tusobola okukola nabo. Temwetya temwetiitira. Mu kiseera kino ekya tekinologiya ekiriwo mukozese ebifo byonna ebiriwo, social media platforms, mukozese ne apps eziriwo, mwebangule, mweyigirize, mutumbule ne ku mutindo gw'ebyo bye mumanyi. Mukolewo obutale ku social media musobole okutunda ebyamaguzi. Ate nkubiriza abakyala bonna obuteetuulako bakole nnyo. Katonda bw'abanga yakuwa obwongo n'emikono n'amagulu, tuba tusuubira nti ekikula ky'okuba nga oli mukyala tekikugaana kuyingiza nnusu mu nsawo. Mukole era musobole okubezaawo amaka gammwe. Amami, olunaku olwo lugenza okutuuka nga boolyawo emyaka 10 emabega obulamu bwe walingamu ne Honorable abwali bwanjawuloko tiwali yali a musician, a celebrity, this time is a political leader. Obulamu obusanzwe otya mu political life? It's a different arena. Ekyenjawulo ekiriwo kwe kuba nti kati buvunaanyizibwa bungi. Luli nali neeberera n'omubanda wange nga omulimu omukulu oguliwo kuba miziki, naye ate kati tulina obuvunaanyizibwa obw'okukulembera eggwanga
mu bikolwa n'okugaba ekifaananyi ekirungi eri abo bonna abatunuulidde. So omulimu oguli ku bibegabega byaffe munene nnyo, tebikyanyuma nnyo nga bwe byanyumanga luli, naye era alhamdulillah twebaza Katonda olwa okutuwa ekifo ekyo. Nakoko kunaku ng'agenda ku nomination mwayambala ne munyuma ebifaananyi ne bitambula, at the end of the day ne bimala ng'ate bigenze engoye baziyiziza. Izo tusharingako nnyo experience yo ku lunaku ng'olwo. Ku lunaku olwo twalowooza nti bajja kukola ekintu ng'ekyo, era bw'oba walaba bulungi vidiyo bwe twafuluma nga tumaze nomination ze nayingira mu mmotoka ndala, era ne vidiyo bwatambula ku mukutu ogumu nze nabukwata ku kamera yange kuba mmotoka gye nalimu nali nsobola okulaba ekyali kigenda mu maaso awo nga babayiza amasaati. Twali tukisuubira kubanga ne kampeyini bwetyo bwe yali. Kye twali tetusuubira kwe kuba nti twali tugenda okuvaawo n'abakulembeze baffe ng'ebisago ate bingi nnyo. So olunaku olwo lwali lunaku luzibu nnyo eri nze eyali ayimiridde awo nga ndaba abantu babakuba babayiza engoye nga sisobola kubaako kyenkola. Ate kyenzijjukira ku lunaku olwo kyagenda mu byafaayo nti presidential candidate asobola okukwatibwa n'akolebwa ng'omubbi we, era Uganda ekyo tekikyerabira. Nensaba essaala zonna ze nayiga nga ndi mulokole, nsaba essaala zonna ze nayiga nga ndi muprotestanti, ewe nakyuka n'enfuuka omukatoliki, era nazo nenzisaba mbirekera Katonda kubanga bwe tumanyi Katonda yekka y'agira, ate ky'otasobola kukola ng'omuntu era kirekera oyo Mungu n'akikusobola, so nsigala mu ssala. Akasima nga tumaliriza ofunamuko olunaku olumu n'omugamba nti oba kino kireke tekikola togenda olw'ekyo embeera gwe n'abaana bakyalira. Haramu sisobola kumugaana kukola ekyo ky'ayagala okukola ate nga kyakuganyulwamu abantu abangi. Ekyo tekisoboka, aliba mulala nga singa. Akwogerako nga superwoman kakikookola ak'enjawulo oba oli awo n'okumutuusa waali. Nze ndiwo, nze nzekka. That's a joke, nsaaga. Ndowooza anfudde ekyo kye yali ayagala omukyala kuba ebbanga lye tumaze ffenna ku myaka egisoba mu 2 agezezzaako nnyo okukuula ekyo kye yali aloota omukyala ate mumwebaza kubanga kino kyendi olwaleero 90% yayongereza ku ekyo abazadde kye baali bantaddemu. So ku lwaleero olunaku lw'abakyala njagala kwebaza mwami Kyagulanyi, webale nnyo nnyo okundabirira, webale okunkuuma ate webale kunsomesa nakunkuula kino kyendi olwaleero. Obubaka ki bw'olina eri bakyala bannabyabufuzi? Abakyala bannabyabufuzi era ng'omukyala yenna buli omu alina obusobozi bwe. Abamu tebasobola kuvaayo kwogera ku nsonga z'ebyobufuzi nga bamaamaabwe, era mbasaba basigale we bali. Abalala basobola okuvaayo ne boogera ku byobufuzi ne ku nsonga eziriwo mu ggwanga. Abasobola okwogera mbakubiriza obutasirika, abatasobola kwogera mukole ekyo kye mulaba ekyongera ku mirimu gy'abaami bonna. Buli omu akole ekyo ekimuwa eddembe mu bulamu obubwe obw'omwami we ne famire ye.